بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Etangira nabuza nagante bafi LUQYA kyeki. LUQYA mubumpimpi gemazi agasomeddwa mu Qur'ani. Gamazi agasomeddwa mu Qur'ani. Amazi gonna agakunywa ga mugga ga nsulo ga nyanja tugasomera mu Qur'ani. Surat al-Fatiha mirundi musanvu. Allahu la ilaha ayatu kursiyu ikhlasu nas nefarak abazo fuka LUQYA. Kiyitibwa LUQYA era mwana watu abawedde emirimu. Fa inna zamzam wa ma'al mubarak maziga mkisa lekine kya LUQYA kigo gonna agasomeddwa mu Qur'ani. Hayakillah ahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mwanyinaza alhamdulillah amina ya rabbi namwe mwebale kwewale ne mubuuza ne musoma ne muzibuka amaaso ne mbabalabufu ne mbabazuukufu amakulu ne mbeera nga mu kirasi mwe muli era nga muli updated with Islam. Asawa ki wallah basiime ya rabbi. Okudda ku kibuuzo togere twawulidde eti abasiraamu tusala ERAAKAT 2 ku lunaku nga luno. Allahu akbar. Kunnange bangi bakola eriyo abasaala 2 5 10 eriyo abasoma Qur'ani naye nga byonna bid'a bizuule tebiriyo. Kyakoze Qur'ani kirungi jagisome SURAT ERAAKAT 2 kirungi azisaale naye ate wazisaalidde tebiriyo mwaka twagumalako dda ate era wabagenda zisaalira si tebuna bujulizi muntu akola bukozi nga bwalabi kale si tisonga bashekhe baba bakyogedde oba bayizi oba baadi bunnange balabika basobezza naye nga tebiina asirid tebiina kasibuko yadde kakwate wabula bitugo omuntu bwalowooza tikati senga emmere yange girya ku ssaawa 3 oyagala zegirya ku ssaawa 4 nakyamisana oyagala zegirya ku ssaawa 6 naye kibako na asiri yadde nakatono era sikola nti ya busiraamu bakirowoozezanga bo tekiriyo. Hayakillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kenda fawza nagala ekigambo tarabu kitegeeza ki? Tarabu kitegeeza kunoonya oba okuyiga ng'omuntu alina kyawenja. Kati tarabu kyogera nti wakiroota. Muganda wange mbusero tukolera ku birooto bingi bye tuloota naye nga tebibajjo makulu. Kale shayitaani sono kikusembereza bwe kityo okujjako ekituufu ekitalinaako kubuusabuusa ye muntu aloosye ng'alabye ennabbi nga bwe yatugamba sallallahu alayhi wasallam ti yenna aloota nga yaraani fil manaami andabye aba alabye ekituufu. Yaloota nga alabibwa kitiibwa Allah eba shayitaani. Falidha ekyo kitegeeza kunoonya nga olaba tuga nti talibul ilm alyoka ayitibwa omuyizi olw'okuba nti anoonya kumanya. Wa barakallahu fiika. Ekyokubiri kyogera nti omuntu w'omujjana w'omuliro agenda bba yatondebwa mu byuma ate ow'omujjana. Wakitiibwa Allah ffenna ajja tu ab'omuliro gigenda bba gino mibiri gyaffe tegigenda bba nti gya mu byuma naye nga we guli kati era we gujja okuba luli. Wakitiibwa Allah alyoka agwokye si nti gwa mu byuma bali olw'obugigi bwagenda okufuna Allah jabbaligizanga. Tulaba aya wetugaa nti bw'aba n'abeera ng'ennyama eweddeko bajja kuzzibwangako ennyama endala liyazuuku al-adhaabi balyoke bakombe ku bibonerezo wa kitiibwa Allah bima kaanu yakdhibuun ebyo nno bye baalindisa ku duniya. Kitegedde n'omujjana bw'ati bwagenda okuba gyalaba bigino bibiri gyaffe gyennyini wa Allah agigambye nti kulu watamatta'u mulye mweyagale mucacance bima asbaitum kwebyo mwagumiikiriza fil ayami al-aliya nga muli eri ku duniya kunaku ziri ezaayita buli omu abeere mu kucaccanca na kusanyuka biawnihi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiika wa jazakallahu khaira. Manyina fubuzi ekibu ekyokwenoga nti senga watifu ngambadde nfuna udhu nenfuna emirundi 3 naye nentuwa ku kyungu ekimu nenfuna gumu oba 2 kati nenfunamu taataaganyizibwa abaffe wuzu yange eba ntuufu oba njiddemu. Barakallahu fiiki wa jazakallahu khaira. Udhu yeba ntuufu nnyo. Ekintu ekyebbeeyi ku udhu tufuna omulundi gumu fahiya wajiba kwegobweteeka
فإنما زيادة من 32 فهي من سنة وكونغرا كو وصل نوغوكو بنوغوكساتو بيا سنة والزيادة من 4 أو 5 فهي بدعة والزيادة مما يلا وعلى حرام اشيغن او كونغرا كو jidda ko ci haram chagani warwache re bari banga istirafun ko budi wudamaz أرجع الله جل وعلا إن المبذرين كان إخوان الشيطان وبعدو أرد يبوزي أبونو ما كانوا بالشيطان وإن الشيطان لربه كفورا هذا الشيطان ستاني ما سوى الله مونون فلذا تركز وكل يبون من جدي إيساتو جوكا يتيوكو ماكو ofunye ogumu alhamdulillah afunye biri barakallahu fika afunye satu jazakallahu khaira na yenga ogumu gwegwe weteka ofunye ebiri esatu gumu notobeka fala mushkira wala shay'un fi tekina buzibu yadde tekina mu yadde nobo haramu oba ozuye fudde obachi kasito bange ebiyungo byonna obyekanyakanyiza era ngo binabye nebifuna amazigabyo ندعو حديث أبي هريرة بقى صلى الله عليه وسلم يتقال فأصبغوا مبيرين متو كريزو كفنا وذو فويل للأقب من النار وكفنا أبنو كذكرنا كل يريا وفنا وذو أبي بابي أبالكمو أما توبو نجوا متبفنيو حياك الله كانوا زيت منجنا زمدينة يعقوب نبي كانوا كده بأحسن ما أقول مبيرين سيقوكو النوجي وجزاكم الله خيرا والله تعالى على وأعلم وإليه ثواب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاوزا غاندي سينغامبا نايغادي فنيكو سنة يوكسو كان فني وذون يوكنابي نوينتو كما كاتيا اونغا نابا ate nefuna haja abafe bwemala nziremu fune wuzu obatambule butambusingende barakallahu fik okunaba ng'onaaba janaba haidhi nifas okwegata kw'abafumbo mukyalo okutukulaga ava mu nsonga oba oyazadde zonna ennaaba zeezo niya yeekyuka wudhu eba ya sunna bw'ogisooka ogifuna bw'osooka obutagifuna n'ogisimbyeyo kiri gy'oli ekikulu kunaaba kwakwetukuza okwo ngaye kunaabibwa n'oyoza omutwe n'onaaza ekitabo oba ekkalaamu n'onaaza sayidi eya ddyo n'onaaza sayidi eya kkono ne weeyira amazzi ne weeyumuguza okuva ku mutwe gwonna omubiri gwonna kwekwo okunaabanga kuwedde kati faritan bwemanga wasoose funa wudhu alhamdulillah womala okunaaba tambula ogende bwemanga nsembyeyo funa wudhu bwomala okunaaba funa wudhu okwo tutambula ogende bwembeera nga naabasoose funa wudhu naye neefuna haja otutegedde ofunye haja ddamu wudhu ofune endala kiri simple and easy agamba nti agomat abuga hanifa agamba nti nno kinene okunaaba kwa kunene nnyo mu mbeera ya wudhu tutuze mbya wudhu naye ate al wudhu kirala n'okunaaba kikulala tugamba tutya biidhinillah tugamba nti byombi bikole sente kyayogera ekyo era mathabu yali agezaako okusikayo naye nga mathabu manafumuko mu nsonga eyo tugamba tutya nti ekibbeeyi bw'omala okunaaba n'ofuna haja ddamu ofune wudhu endala wabarakallahu fika wassalamu alaykum salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ekibuuzo kino kikadde mu bibuuzo bye nnaakaddamu simanyi oba abadde abamu tetutera nnyo bifolowinga naye nga kino ekibuuzo guno muli gwakubiri gwakusatu nga nkiddamu tuwagaalira ku ssomero sijjagaana kwanukula mu mbejja lwaki obuuzizza munnange naye kiba kinnakuwazaamuuko kuba tuba tubimaze naye biidhinillah tujja kgenda mu maaso tulina tuwagaalira ng'embeera ey'essomero naye waliwo abalenzi 2 3 kati kiri kitya singa amukyalo nadda mu maaso n'atusomesaamu kumezo tugamba nti n'atuwaamu gati ani atuwaama ye temalira tuweemu yete Khadija gwa leero lecture yiyo sijabo leero gwalina speech gwalina preach you have to preach for us abafe kiri kitya alhiya haram kiganibwa kusoma tunonyeyo ki at-ta'dib kudi kugunjurwa wata'allim ya kuyigirizibwa siwe guli kati mu mbeera eyo tugamba nti omukyalo nadde maaso atusomese tusobole okutegeera byasomye biri bitya is she qualified to be shekati or is she qualified to be that which we respect her from her tubeera tumugunjula labayo babakadde baffe abibitiibwa mama Aisha radhiyallahu anha yasomesanga abasahaba ridwanullahi alayhim yasomesanga tulabanga ku hadithi ni yabudde ku an Aisha kuweyemu oba 2 oba 3 oba 4
tuna hadithi gati an Maimuna yali mchira wa Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ummu Atiya yali mchala somesa abasala banne ne basaba n'abasomesa kuongera hadithi dala hadithi abachala basomesaga era ngo basomesa abasahaba neziduka n'okuwanga ruwiya min hunna neziva ku bachala falidhan babeera ngono mwami omuchala awala afwan omuchala nga waliwo kwa abasajja chala agino tuwa speaki yagenda tusomesa yagenda tubulirayo kekigambo tekina mbuzibu atubulire naye mu mbeera esinga okuba ennungi mu mbeera emusigazanga wansa nga wagonjebwa nga taweebuuse edda okubeera nga tattanya ekitiibwa kye fa innama kisakkirizibwa kwe kubeera nga tugaa nti ng'abakyala baliwo nti bebasinga obungi kati katusaaze oba kayaziine nedda okwazira n'okusaaza bisigala nga byabasajja وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينفعوزا غامبانتي أبفي تكبيرا إنو إيديتيا كبانغ تكبيرا ألابانغ تكبيرا قرأي الصلاة وانفيا موكو على كاتي أتكبيرا نلا نستوانفوا أولي ذاك إمام وبابا قانتي الله أكبر أتزل ذاك الله أكبر abafe kiri kitya mwanyinazo omubejjo omulungi takibira teriiko buwaayiro nti kati olaleeta alakaati 2 olaleeta alakaati 6 ekikulu kubanga ogiwadde amateeka gaayo nti Allahu akbar ga Allah wobuyitidde waawe wasaadira era nga wokwatiddemuko woolina okukwatiramu kyekisinga okubeera ekikulu ekyebbeeyi tekiriiko nti oba sunna oba si sunna kyokubiri kyogayo mu kibuuzo kyo nga bwe kitegedde ogaye ti zino sunna tuba tusala sunna tusoma edduwa eggulawo essola takibira yeggwaliwo edduwa eddawo olowooza nti ku sunna ngireke oba ye abaffe sunna esaalwanga faradha oba ziina enjawulo sunna ngifuula sunna nniya naye nga sunna ne faradha tebirina njawulo ensaala yeemu era bwe mala takibira nti Allahu akbar tuzaako subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruka sawa osala sunna oba osala faradha yedduwa eggulawo essola tugisoma kasweda yekategerekesemu ko mwannyinaze wa barakallahu fiki wa jazakillahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah wa fikum barakallah namwe mwebale kubuuza ya rabbi sawashiba allahu jalla wa ala an yahfidhana jami'a abuuza mwannyinaffe n'agamba nti senga abeera ali ku rukuu obanga ali ku sujuudu wonna naye awala nisokotereza tugamba nti subhana rabbi al a'la wa bihamdi kati oba otogeddeyo oyo nti subhana rabbi al a'la wa bihamdi subhana rabbi al a'la wa bihamdi bwekibanga nti kusumbuye osobola ogera wadhikanaga nti subuhul kudus rabbuna ورب الملائكة والروح تلزم بإذن الله ناي المهم تابوزا ننجو كلاو من سبحان ربي الأعلى وبحمدي نينفاو ويننا كتشيونغي كدكو ننجو نغاتي وإلا يوغدي وغمو سا يوغدي ساتو أبافي كتونا وانسا السلام قول سجد السحاو أوبا بارك الله فيك تشبوتا تشيرون تنجو naye ku ibada ezo oba ku adhikari ezo tuweeranga tuli mu swala munanga alwajiba hiya wahida ekyobweteeka guli gumu eri yenna abagenda byogeraga nti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan subuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh gumu ne bwokiddamu emirundi n'emirundi tekina buzibu naye ogwoba otteeka guli gumu bwoleka giri n'oyogera ogumu falaisa laka sha'anun tekina buzibu yadde n'akantu konna swala yebeera ntuufu nnyo tekikwetaagisa kukola sujuudu sahawu tekikwetaagisa mu mbeera eyo bwebeera osomye yakufiika wa inkuta inda l'imam bwebeera ng'olinawo ne imaamu waawo ne bw'otasoma imaamu yakufiika akumalira nobanga tugeze otuusewo bwoti obadde nga subhana rabbiyal imaamu naga allahu akbar n'obeera nga tokimazeeyo
فلا شأن تشين بزيو إنما جئل الإمام ليتمم إمام يتكرا كتوكرزا كديوريزا صلاة يفي وبارك الله فيك وجزاك الله خير. الله على الإسلام والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد أفضل الله صلاة والسلام عليه. مناسن يرالي كيري يموكو كوبانوكولا يا ربي سبب منسن بإذن الله نواتشتي الله أنسن يبانا كيري يم mwanyina ffe Madina abuuliza n'agamba nti nzikirizibwa kiri kitya singa nze nziraawo n'ensaba wa kitiibwa Allah aŋŋondeze omwaka mu gino emyaka gye tubala kubanga ekyamazima ekituufu emyaka gya njawulo n'embala yabyo ya njawulo na buli omu alina omwaka gwe. Naye kati bwe tubala ku mbala ebalwa okusinziira ku nsi mwe tutambulira nga na buli omu newookebera ku ssimu yo ejja kulaga nti olwaleero ziri 2017 saate eki gyekulaga 2018 falida idhan agamba nti nembeeraawo nze nempanjagira wa kitiibwa Allah nti ya Allah 2017 aggwako Allah nkusaba oŋŋondeze 2018 abaffe alhiya tushabihu kifaanagana n'oyo alladhi sabba ddahara avumye omwaka yeekokodde omwaka kulika ekyaka bannange twakiwonye mu kikulike al hiya ala sawa byenkana arudduki kaira wasta'in billah mwanyina ze nkuddamu nga nkutegeeza nga neesikamidde wa kitiibwa Allah mimma aqul mu byekugamba nti mwana wattu tekiinaamu buzibu. Wa kitiibwa afdalu salatu wassalamu yatuwa ezimu ku dduwa zitulina okusaba yaumiya. Abaffe omwaka kyeki temutu tubitwala empola omwaka kyeki. Wakitiibwa Allah huwa khaliquhu yagutonda Allah atya Allah tugamba nti ashamsu wal kamal bihusban omwezi n'enjuba byakubalwa fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Abaffe tewetegereza kubanga abaddu bali emisomero wa kitiibwa Allah bwebeera ng'enjuba yakubalwa enjuba yene yako emisana omwezi gulaguboneka ekiro bwe tugatta omwezi n'enjuba tetufunamu ki olunaku bwe tugatta ekiro aga nti wala layiri sabiqu nahal era ekiro tekisokako omusana bwe tugatta omusana n'ekiro omwezi n'enjuba tetufunamu ki olunaku bwe tugatta olunaku n'olunaku netufunamu wiiki bwe tugatta wiiki n'ewiiki netufunamu omwezi tugatta omwezi n'omwezi tufunamu omwaka bwe tugatta omwaka n'omwaka tufunamu emyaka bwe tugatta emyaka ku myaka tufunamu almauti kufa. Tuba yuqalu kyamaze emyaka emeka ku nsi emyaka 2 emyaka 10 emyaka byonna wakitiibwa Allah huwa khaliquhu yabitonda. Kalifarilan mtabeddawo n'asaba nti wakitiibwa Allah kumbala ebalwa Januari agenze Allah wange ngondeza Februari mbeera mu Januari Allah ebadde sinyangu ekalubye kitiibwa Allah ngondeza baka tugamba nti bukulla yambuli nakugamba nti asbahana wa asbaha almulku lillah walhamdulillahi la sharika la. Allahumma inni as'aluka khayra ma fi hadhihi alyawm wa khayra ma fi ba'daha. Allah tunjibi mnakuluna kunenkera waru wa'udhu bika min sharri ma fi hadhihi alyawm wa sharri ma fi ba'daha. Allah nkingiriza obuyo buli mu lwaleero n'olwenkya dua yaumiya kati okusaba Allah olunaku alukuyiseemu kirungi nnyo omwezi kirungi nnyo omwaka mithilu shay'un kyekimu naye almushkira ekinene nnyo ekibi antasubbu kwe kuvuma mukulike tuwonye ennaku nawuddeko ng'agati kyengenda okukola nga 3 awo nga tuyingira guno omwaka tulina ogwekulisa bannaye mukkirize nimugamba tikyate lwaki nagagiro kibalimwe twaswalira sajja mukulu yesetingira ebibuuzo ate yabeera nga abigwa ebintu ebyo saagala bigenda wala kubanga nammwe mubimanyi naye sema nga bakola ki kati falilan olwokuba nti ebituusewo bannayuganda banyiivu mu nsonga nnyingi nnyo naye nze ekyo kyenjagadde naye sibigenzereko kuba sibyagala nnyo kati falilan bw'obeera nga ogenda kwekulisa mwaka lw'ekyo n'ebifaanaganako muganda wange ovuma Allah yagamba nti al abdu yashtamni
mtu wange nvuma wala yambaghi lahu tekimugwanidde Naga sallallahu alaihi wasallam fala tasubbu ad-dahr tufumanga omwaka inna Allah huwa ad-dahr wakitiwa Allah imwaka bino sibitufu eriyo abalinda nga saa mukaaga faya wakisi yazikubirawo najjeyo kulani ye laga ati anze kambere mu kulani wala wakoze kabidi ako kulani nnungi nayo gisomeddewa mwezi gwali gwa kuwagisoma ate olunaku lwaluziba ogisoma yakati anze omwaka gujja kunsanga ndi mu swala saa mukaga zaba tuba twayingidde dde olunaku olulala tuluyingira magalibi kasita bajazina faridhan ebyo byonna byonna abaddu babikola kubeera nga yani yabtaghi maradati rabbahum kunoonya kusiima kwa kitiibwa Allah naye tekisaana almuhimu ku maghalibiyo sawakyo Allah byagala omusaba n'edduwa ezisomebwa ku makya n'akawungeezi weeziri naye tetwegatta mu bikujjuko eby'okuvuma omwaka bi'awnihi tabaaraka ta'ala kanje nawo lyeddako mu kibuzi kye ekyokubiri wa barakallahu fiikum jazakumullahu khayran wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tukadde afawoza ebibuzo bya bbeeyi birungi nnyo nga ekibuzo ekisooka abuuza n'agamba nti abaffe omuntu aba yesse akoze suicide alamulwa atya maaso ga wakitiibwa Allah omuntu oyo abeera yesse alamulwa nga si omuntu ezambi lyafuna lyakutta muntu nga amazambi 7 mbaka sallallahu alayhi wasallam beera yogera kuyagayita agamba amazambi 7 agazikiriza nga muggo mulimu okutta owakitiibwa sallallahu alayhi wasallam naluga mu hadithi emu nti omuntu yenna kyaba afiiriraga nti man shaba ala shay shaba alayhi omuntu awangalira ku kintu avumbukira ku kintu akikaddiirako naye man shaba ala shay mata alayhi n'omuntu akaddiira ku kintu akikola atya akifiirako olagala nti mata ala shay bu'itha alayhi na buli muntu yenna kiyafiirako kyajja okuzuukirirako kati yettaaga yetta na muguwa era jazuukira bw'atyo ate n'alaga nti fahuwa yu'adhibu alayhi ng'era akibonerezebwa nakyo kati yafa obutwa naye bw'ati buli omu ng'era bwe kiyafiirako kyajja okubabonerezebwa nakyo kati omuntu ono ayesse tumugatte wamu n'omuntu asse omuntu wakitiibwa Allah atugamba nti man katala mu'mina muta'ammida fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha yenna abasse omukkiriza ng'akigenderedde nga you were intended to kill him or her muta'ammida Allah atugamba nti empeera ye obuddiro bwe muliro ate lubeerera kati mu mbeera yonna abasse omukkiriza alina kubeera nga naye wakitiibwa Allah ajja muzaswana muliro Allah bw'ati bamubaze naga ate abasse omuntu nga khata'an amusse mutali bugenderevu tugeze obadde oli mu kuyigga n'okasuka akasaala oba effumu ne lifumita mutuufu olowooza nti gwefumisa ensolo ogenda otuuka ng'osse muntu awo nno fadiyatu musamma olina okuwayo ddiya oba omutango ow'omutango omugeraageranye eri abantu banannyini muntu oyo gw'obeerose kubanga oba togenderedde ate senga onattiddwa bubanga lubadde bulumbaganyi mbaka yatugamba sallallahu alayhi wasallam alqatil walmaqtul fi nnar asse ne gwe basse bonna bammuliro tubadde tulwanagana Mustafa najja n'ayambagala Ahmada ng'ekigendera kya Mustafa kutta Ahmada n'ekigendera kya Ahmada kutta Mustafa bwe bayambagalagana ne batta omu natta munne asse ne gwe basse bonna bammuliro saba yali kumukolaga nti ya Rasulallah onasse kale tukirabye yasse naye ate wamabalo limakutulu ate onattiddwa ombaka naaga nti niyatuhu ekigendererwa kye abadde naye azze kutta naye bamusoose busoosi okumutta faridha ekyo nno oyasse naye aba wa muliro ne gwe basse nga badde kulumbagana balwanyawo ebitaliimu bonna muliro ate senga oli abattiddwa muli omukuzeeku bulumbagana naye nga muka mushrikun omushiriku ye jahannam wakitiibwa Allah amazambi gatasonyiwa ashirik wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha wakitiibwa Allah asonyiwa gwaba yagadde mazambi amala gonna Allah asobola okusonyiwa naye shiriki Allah talisonyiyira era no yabattiddwa ng'akola shiriki naye taliiko kubuusabuusa yadde kulonzalonza
wa muliro. Tegedde muganda wange sina bikankwandikudde. Hayakallah wallahu ta'ala ala wa a'lam wa ilayhi tawab. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kada fawza naga nti omwana waladu zina alamulwa atya. Omwana ono aba n'obuzibu oba almuhimu ekigendererwa kya byonna kyabuuza tumuyise tutya, tumuyise nga kisiraani oba omwana ono waladu zina, omwana azaliddwa mu bwenzi, omwana ng'omwana talina buzibu. Fa innamu obuzibu budde eri bazadde be. Era wakitiibwa Allah waliba alamula ajja lamula bazadde so si mwana. Omwana okujja kwange okujjako ize naawe tetwayagala tetwabimanya. Fa innamu abazadde be bakola enteekateeka ne bateekateeka wakitiibwa Allah okakkanaga akoze atya. Singa obwetaavu bwali bwa mwana ize naye twandisomedde edduwa nga tugenda ozaalibwa. Era abazadde baffe basomera edduwa ku lwaki be balina obukodyo obwo obw'okulaba olwo tumufunye tutya, tukoze tutya ogenda ogira oti nga okitegedde ekigambo ekyo. Fanira omwana ono tabala buzibu, obuzibu bwonna obw'okubanga yayendebwa bwendebwa bw'abazadde. Omwana alina yisibwanga abaana abalala lianna maji'ihi fil ardh ma kana min iladihi. Okujja kwe ku nsi tekwali mu byayagalwa bye, bal qada Allahu ba'da an yansha'a abu ala al-ummi. Wakitiibwa Allah yakigera oluvannyuma lw'okubanga kitaawe andika ku nnyina. Kyolanga wano swala tugamba atandika ddi butya bw'ofunye omukyala gye muvuddeyo mu kumufuna mweyisizza mutya paka olunaku lw'onaamu jamaa omwana omulongoofu gy'aveeyo. Falitha oladdwa mu bwenzi alina yesibwanga abaana abalala yenga ye takirindayo kakwate yadde akalandira k'okujja ke ku nsi, wabula mmwe abaakiteekateeka bwe mutyo ne muzaala nga mwana wa bwenzi talina kulyaza maanyizibwa. Tawuba erina kukolebwa mmwe bazadde nga magana wakitiibwa Allahu jalla wa ala bagondeze zadde lyammwe eryo alifuule lirongoofu yadde mmwe mwasobya lireke ggwa mu nsobi nga mweze mwagwamu. Naye omwana taba na buzibu era alina yesibwanga abaana abasigadde. Wallahu ta'ala ala wa a'lam wa ilayhi thawab. Bismillah alhamdulillahi kafi wassalatu wassalamu ala shafi Muhammad al-amin afdalullahi salatu wassalamu alayhi. Muganda waffe Abdur kasmenti Abdallah barakallahu fiki ebibuuzo by'obuuza bya bbeeyi bikulu. Obuzaana aga nti kiri kitya ku baana abagenda naku 3 mu mizikiti, naku 3 nga batambula ng'oziyisejja naye ziyitibwa jawula. Mu mbeera yaffe ey'Oluganda twazikazaako abazikiri kaleege balabulwa batya. Buganda wago bulungi sewo obulagira abazikiri kaleege n'obuzikiri bwabwe ne bye bakola byonna tebikkirizibwa. Kye bakola ekyokubeera nga babuulira abasiraamu al-usulu 6 ebikolo by'obusiraamu eri musiraamu n'omukaaga okumwagala okumulambula okumukola ki birungi. Naye engeri gye babikolamu falayisa minhu sunna tekirinamu nsibuko wal asili fi ddiini yadde okuba ti kya busiraamu. Fa innama ayitibwa Mawlana Idris yaloota kirooti. Bw'amala kiroota n'akiteeka mu nkola sawa ya leero ne olaba abayindi Abapakisitaani bakikola nnyo. Fanitha si kya busiraamu. Bwe tukaloganya atakikoze bw'ofa Allah takkiriza mirimu gyo nedda. Okugamba tuva tugenda tusomesa abasiraamu b'enjindi ennaku 3 tekiriibwa haramu. Oba tuva tugenda tusomesa abasiraamu b'enjindi wiiki tekiriibwa haramu. Naye kifuula nga waajibu tteeka okikola wekifuukira haramu. Si kya tteeka si kya busiraamu nti tteeka lya busiraamu. Bali bayinza okugamba nti olw'obwetaavu osomesa abasiraamu tukole bwe tutyo tugende wano tukole bwe tuti, naye nga enkola originally abazikiri kaleege gye bakolerako embeera zaabwe si tuufu. Laysa min attabi'i wala min sahaba wala min nabi wala shay'un min al-islami. Si ya mu Qur'ani, si ya ku nabbi, si ya ku masahaba yadde ne battabi'i tabi'ina tekuli yakikola bali ku kirooto. Falina
akyesabye n'akibeera wala yasiiga okubeera omulungi okwewala okuzuula budidi wa kitiibwa Allahu jalla waala. Kulo sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti man ahdatha fi amrina hadha, yenna anagujjawo ekintu kyonna mu busiraamu ma laysa minhu nga si kya mubbo fahuwa raddu, kyakumuddizibwa. N'agamba alayhi wa sallam hadisi endala yetuyojja okusobobwa, yagamba nti fa inna muhdathatu bid'a wa inna bid'atu dalala wa inna dalalatu fi nnari. Agati ebisigo okuba ebizuule biri bya muliro, dhalala bya mubuze, ate buli kyamubuze kyonna kyonna kya muliro. Itezo omwana wattu weziri ezitya okubeera nga tugonjagonja obutu musiraamu. Kale abyewaze yabasinze wa barakallahu fika. Ekibuzo kyokubiri ogambye ti mu nsi mwowangaalira essala mutiragisa saa 7 n'eddakiika 3 oba eddakiika 2, naye ate mu weekends bagikyusa ne bagisala 65 nga balese eddakiika eziwerako mubbeeyi ssebo. Bwe tuba tusala essala tetugisaala ssaawa, tusaala biseera. Kisoboka okuba ng'okusinziira kiri nti nsi y'abakozi, bantu bakozi, masjidi y'abakozi, nga basala ku ssaawa 6:62 oluvannyuma lw'okuba nti lunch eba etuse ku ssaawa 7. Nga wane Uganda tusala 7:7 buli olw'okuba nti lunch eba etuse ku ssaawa 7. Naye nga tugeresera ku ssaawa 6:7 ng'esswala yatuuse dda ku ssaawa 6 n'eddakiika 3 n'eddakiika 25 n'eddakiika 45. Naye yatuuse dda otugereranya ebiseera byayo ebibaza okutuuka. Naye bye tugisalira wakati kati osobola okuba nti ya olufu yaffe abantu kye bakwata kibagenderako kibagoberera essaawa gye bamanyi era bajja okuba bakola ki basala ku jamaa. Okubanga bagisise ekyokuba nti mu nnaku eza weekends tekira buzibu yadde n'akatono, era bagoberere nga tolina yadde okutya yadde okujjabira kye bakola kituufu. Wa barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Muganda wange no matter how many questions you have asked, try to answer them biidhinillah. Kachiba 1000 questions. Fa amma kibuzo ky'obuuzizza nti in case senga obadde otambula n'ofuna ekikufumiso kyonna n'ojja omusaayi. Ojja omusaayi gwe gubeera halaali nga guli munda mibi naye gufuluma mwana wattu gumalako wudhu. Naye guba gugenze mu lugoye kyabbe oyozeewo oba tosobodde ddujja. So bw'obeera ng'obadde oba otambudde ayozaawo yasiiga naye kiba nga libadde ebbwa nerifulumya omusaayi nga obutone bala omusaayi gwenda bba gufuluma tugamba nti yeba efuuse dhalula. N'ekitabo ekyo muganda agw'ebbeeyi omulungi azzeemu n'afuna wudhu yasigala akira ku bonna. Ekyokubiri kyogambye ti senga oba obadde obafuna wudhu nga omaze bulungi ofuna wudhu yo abaffe n'okwata ku mukyalawo kitta wudhu nedda. Almulamasa walmuqabara, kissing and romancing your wife tekitta wudhu yo. Kissing her and romancing her tekitta wudhu yo. Tekitta wudhu senga you overgo in deep kissing or diplomacy ogenda eri ewala bw'otuuka ewala wegini n'ova mu mbeera naye kissing just and romancing hi saying miss you saying whatevers and whatevers does not tack on your ablution please. Togiyitta wudhu ye esigalawo ng'ekyali fit. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha atuga ati kana yaqbilu linabii sallallahu alayhi wa sallam ata ila salah, yaliga jana kisiga omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwaba alagenda n'asaala. Segedde okwana ku mukyalawo okumunywegera tekitta wudhu ebbanga ly'omalaga togenze wala nnyo deep kissing or diplomacy egenda okubeera nga ekujja mu mbeera butuufu obeere nga naawe era kashaan owulira nga awo nno wudhu yo eba ekuweddeko. Naye okubeera just ebya kissing bya romancing tekitta wudhu yo. Oyo omukyala abawuwo aba afukuse kitundu ku ggwe tatta wudhu n'okusaala musaalamu embi ne musaalamu edda. Yaga ati according to his madhab, yes,
bwagaba imamu abamugamba ati man massa ala almar'a yenna abakutte ku mukyala amukonyeeko agenda afune wudhu. Ago madhabu tetugagoberera kubanga itegeera yamumanyi, naye tegera tujjako yakikolanga tebeeranga ategeera yamumanyi, tetugikannasa jjo abakyekutteko kiba gyali naye nga yaminikira bwerere kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yenyini yakikolanga. Falidha tekitta wudhuyo, tekitta wudhuyo osigala okyagiira bulungi nnyo ne swala saala. wa barakallahu fiik wa jazakumullahu khaira. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange musalamu ekigambo ta'ala kituufu kukozesa tugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa amma ta'ala anti yasukkuluma si kirungi kuteekawo era oli abakoze ekitali kituufu mukusiraamu. Katereezemuka insha Allah kudda ku kibuzo kyaffe sizagamba sallallahu alaihi wasallam yatugamba tira salata ila sala liman la fatihatu laha atasomeddeemu surat al-fatiha. Bwabeeraga sallallahu alaihi wasallam yatugambye toyina swala natusomye surat al-fatiha abaffe senga basanga bano basaddeko olakaa emu bbiri bebasangiza ku maviivi awo oba ifatiha bagimaze dda basanga bali ku ssuula ndala. Abafeze webeegattako nesigisoma banandiko beegattako ne bagenda ku maviivi ebyokusala biveeko kubeera kebendese oba tuga nti saala obasala ku maviivi erakoyo oba ogisanze bulungi nnyo genda maaso nabo. Lwaki? innama ju'ila al-imam, imaamu yateekebwawo liyutammim kubeera nga jjuuliriza era wakugobererwa. Falidha yakufika al-imam, imam abeera akubalidde olwa surat al-fatiha gye yasomye naawe ebeera ekubalidde era eraakayo osigala gwegifunye bulungi nnyo. wa barakallahu fiika wa jazakallahu khayra. Billahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kadde wange abuuza agamba twakona ku kyokusalira ewaka singa omwami yaba asaddere mukyala we mu swala zino eza sunna oba swala yonna esaalwa. Agamba tusimbe tutya era singa balina abakyala basatu nga bonna bakyala bo oba tusimbe tutya. Esimbe omukyala wo tekiri mu haram kusimbawo kagere wabula gwe omusolobamu okwo katono kubeereraga nti yeggwe imaamu kati mba abakyala basatu ababiri bayimirire ku ddyo omu ayimirire ku kkono, babeera bana babiri ku ddyo babiri ku kkono. Wabillahi tawfiiki. Omubeera nga kweyongiddeko abasajja muli babiri n'abakyala basatu, abasajja bakuyimirire emabega ddala, abakyala abokeo distance bayimirire emabega kubanga kyekakasa nti abakyala abo bana tebabeera nga babali kyekimu oba nga baliko akakwatekeeka. Musinga babeera nga mu basajja basatu n'abakyala basatu naye nga abasajja boyisa abasajja batabalibo tekiri mbwa haram. Basajja basimbe era mu maasoko, abakyala badde emabega. Omubaka onako tekirina mbuzibu yadde kubanga bonna bali mu dhoma harami webeezira tekirinaku buzibu wadde n'akatono okuba nga konyeko nga musaala n'embeera mu swala mwana wattu Qur'an n'ogisobya akujjukiza tekiri mu mbeera yonna. Wabillahi tawfiik wa barakallahu fiika wa jazakallahu khayr. Billahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mwanyina faabuuza aga nti emirundi gino egyazikaali ezireeterwa dubura kulli swala batugamba mulimu egiba asatu senga sigiweza egyo kituufu giri bidiya oba? Walillahi alhamdu walminna kirako obujulizi buga nti kiba bidiya naye kyejja okukugamba nti inna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Wakitiibwa Allah takaluubiriza muntu yenna okuggyako ekyo kyasobola era wakitiibwa Allahu jalla waala yateerawo obusiraamu nga bwatugondeza si bwatukaluubiriza. Falidha adhikaali zino zituleeta ezakawuliya ez'ebigambo tekikwetaagisa nti ogenda tula mu kifo kimu. Osobola okwoza nga bwoga subhanallah alhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar. Osobola okufumba nga woyogera ebigambo ebyo, osobola okutambula, osobola okukola emirimu gyonna.
kogati go budde bujja kukwata sito era tula mu kifo kimu wokivaamu olyokozibelera wallah kikulu omaze swalayo saddeyo sunnayo tosadde Allah obusabye ebyobusaba tobibusabye zina adhikayo osobola zikolaga bw'okola ebirala kiriza bulungi okubanga oli kuyoza nga bw'oyita ayatu kursiyo ikhlasu nasu ne farak bw'oyita saidi listighfaru nga bw'oyoza ebintu byo bw'ofumba bw'osimula ennyumba oba shakala dhalika tekina bwa haramu yadde ekikulu ali muhibbu kubanga oleese azkari sabaha wal masa azkari ezeetebwa akawungeezi kumakya n'akawungeezi kyekikulu naye nti otudde wamu obudde bujja kukwata obudde bugenzeeko kakati sijja soma azkari la ekikulu osobola okubeera ng'ozoogera kuba zakawuliya zoogera mu bigambo sizabikolwa nti ogenda bikola bukozi wabula ngeri gyoba toyogera bikwere osobola okukola byokola emirimu gye gya bulijjo ega bw'oleeta azkari zo wabillahi alhamdulillah ekyokuba tozimaze eyo kinaako obujulizi nti ziba bid'a bal la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha wakitiibwa Allah navunana mwoyo okuggyako ebyo bye guyinako obusobozi walillahi alhamd walbillah wa barakallahu fik jazakallahu khayra. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Amina ya rabbi. Wakitiibwa Allah jalla lakkiriza edduwa zonna ze mutusabire ez'ebbeeyi ezo ate nammwe abawekyo ekimu bayo mutusabidde allahumma amina. Muganda waffe abuuza n'agamba nti baffe omuntu omufumbo yeeyisa atya mu kisiibo. Wakitiibwa Allah alima Allahu, Allah yamanya nti tujja bbeera abazibu nnyo betukaluubirire. Allah n'atugamba nti abakyala baffe abo haruthu lakum, nnimiro zaffe. N'agamba nti katuyigenda mu nnimiro yonga oba oyagadde amakulu mukyalawo yise mu mbeera yonna esibamu okubanga nnungi. Era wakitiibwa Allahu jalla waala n'atugamba nti kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu alaswad, mulye munywe paka ng'ewuzi enjeru ebalabikidde okuva mu wuzi enzirugavu. Amakulu ng'obudde bukedde. Mu mbeera ezo era wakitiibwa Allahu jalla waala waatugambira okubeera nga tujama abakyala baffe n'atugamba nti tubeere nabo paka ng'obudde bukedde. Omukyala omufumbo ne bbaawe kasita baziina magharibi wepa Allahu akbar Allahu akbar, kitegeeza no tali akoze atya tusibulukuke. Lumala osibulukuka awo akaseera konna omusajja akalina akagenda mu nnimiro ye n'agirima paka ku subuhi, paka dakuweggwako ne bakola ki ne baziina subuhi. Kyekyo kyalina okukola. Naye ate singa aba yasiibye omuqaabala n'omulaamasa kisigalira omasiga your wife is not prohibited in fasting, tekigaanibwa. Kyala omukisiiga bula omasiga. Omusajja mukulu yajja Omar n'abuuza Rasulu sallallahu alayhi wasallam nti ya Rasulallah, kiri kitya idha law qabiltu almur'at, singa mba nywegedde mukyala wange ne mbula omasiga watu wasiibye. Baka n'abuga tekirina buzibu. Fajaa ashabab, n'omuvubuka n'ajja nti ya Rasulallah, kiri kitya singa mba nasiibye ne nywegera mukyala wange. Baka n'abeera nga yamugaana n'amukoka bamubuuza sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti fa inna sha'awatuhum, mazima obuwagazi bwabwe abo abavubuka buli wano eno. Baka n'akoona ku mutwe, bakulu buli mu maaso buli kumpi nnyo, naye oba omusajja mukulu mukadde mumuleero ku koona wakumala kunoonya kutaganyula ofuna obwagazi. Falitha tugamba nti omuvubuka ojja kwewala ekisiibo kyo kitaasa totawaana, tomunywegera muleke. Kubanga ojja munywegera ozuukusa ebyebase, muleke tomunywegera, tomuloma asiiga, tomutiisiiga. Naye olumala okusiibulukuka bwe pa musiibulukukireko naye akukakase paka ku subuhi ng'omuli bize tewalajja kugaana. Barakallahu fiika. Naye nga zino watwasiibye mwana wattu okwekeesiiga tebigaanibwa. Olw'okuba nti kiyinza okuviiramu akabasa abirese yasiiga. Barakallahu fiika wa jazakallahu khayra. Kandowooze nti oseba omulangira kwanukudde emmere singa okuba ennungi. Sawakitiibwa Allahu jalla wala tusibe fedda. Allahumma amina. Wassalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wanyenaffe abuuza n'agamba nti abaffe mukyala senga oba omuntu wabulwako abantu be
muntu onakubulako yagenda kunoonya nsimbi yagenda mu ggwanga lisuubirwamu emirembe siramuwe ebbanga eggere naye n'atadda oba yagenda mu ggwanga etasuubirwamu mirembe nga Southern Sudan siramuwe ebbanga ereggere senga omuntu oyo tadda mu ggwanga obutasuubirwa mirembe nga tugambe Southern Sudan siramuwe emyaka 4 senga yamala emyaka 4 ng'abuze nga yagenda Sudan gye tumanyi entalo yagenda Somalia gye tumanyi entalo yagenda mu Central Africa gye tumanyi entalo siramuwe emyaka 4 waba takomyewo netulaba netugende wakati ate era yagenda mu nsi esuubirwa emirembe yagenda Kenya yagenda Tanzania yagenda Dubai yagenda China mu nsi esuubirwamu emirembe siramuwe emyaka 9 bwe yamala ebbanga eryo nga takomyewo semukyala ng'omukyala aba mufumbo nga bawe yagenda akola atya siramuga nti awalan bazadde b'omulenzi balina obbanga bakimanyiiko abantu be tibannanga ebbanga liyise tadda tuga ati omukyala osanyuma byayinza obbanga yafa mu mbeera eyo siramuga n'agende wa qadhi oba imaamu oba atwala ekitundu kyawo oba mufuti oba tutwala ng'abasiraamu nanyonyola mu nsonga eyo era omusiraamu oyo abakkirizibwa okuba kufumbirwa musiraamu gamba n'agenda afumbirwe ew'omusajja omulala senga aba wayise ebbanga afumbiddwa eri azaddeyo n'abaana omusajja ono n'akomawo yali yabula musiraamu tugamba nti omukyalo ono yuhtaalu yenyini yeebuuzibwako n'alondawo naga nti abalabala obufumbo obwoli bwe yalimu obwa Mustafa eyabula n'obufumbo bwa Medi eyamuwasa oluvanyuma lw'okubala kwa Mustafa ngende nabuliwa wagattagattako ya Mustafa gye yali amuwa obusiraamu buga nti buno obufumbo bwa Medi busazibwamu era zizimu ku asbaabu alfisq nika busazibwamu netugenda tuvuga nti ebira kugenda kuddayo mufumbo bwani bwa Mustafa gye wali yali yabula ekyali kyakufumbiza nti abuze kati akomyewo nojja wadde mugamba nti akituufu Mustafa yali bbaawo wange naye kubawo yabula ate Medi ke yajampa kati kagende ne Medi siraamu mulekanga mukhtaalu yesalirawo era kyabagenze nakyo tavunaanwa tanenyezebwa famba ekyokuma olumbe lwennyini ekigendo wakyalo okusamira biki ebikolebwa mu lumbe ekisooka mulimu ekiro okukola shiriki ne bakwata olumbe ne balufulumya n'amwandu n'akwata obugoye bwa bbaawe obw'omunda n'abukolako ebikolwa eby'ensonyi abaana ne babasalako enviiri ne bawonga olumbe mu shiriki ow'ekitalo ne babeera nga byonna babikwata ne babisibiira ekijja ne babiziika ekiro n'ebyasigalira by'omusajja naddala nga bye bakozesanga mu mbeera ey'omukwano ne mukyala we falitha byonna ebyo tugamba nti shirikun billah tebikkirizibwa fa inama okuba kufumbirwa kyekyo kyekunnyonnyodde wekibanga mbeera ndala era nsigalanga we ziri ti gundi yabula wa billahi tawfiiki wa barakallahu fikum ekyolumbe kiri haramu ku lwaki kiri mushiriku billah swede kwanukunde hayakumullah jamia alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ina barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kadde wafaabuuza ng'agamba nti twakona ku bika by'amazzi akatuvaamu tugaa nti omuntu yenna omulamu aba n'ebika by'amazzi 5 omukyala ate omwami tuba n'ebika by'amazzi 4 tugamba ekika ekisooka albawuru omusulo ekyokubiri ekiyitibwa almaniyu tujja galaba ekyosulo ekiyitibwa almadhiyu tujja galaba ekyokuna ekiyitibwa alwadhiyu nakyo tujja kiraba ng'ebyo ebika 4 ffenna tubirina tulina omusulo tulina madhiyu gemazzi agajja omuntu nga abadde akoze omulimu nga muzitomu imma atuuka okuba nga afuuyisa n'alengera otuzizzo tunaanuuka tuba twa white in color tubanga mucus tubanga otunyiranyira newabaawo n'otuzzi otuyitibwa wadiyu ategege agajja omuntu ng'afunye obwagazi obadde awo nolowooza ku munno mubavudde muqabala mulamasa mukissing and romancing abo obuzi omuntu bwafundira era nabwo bwebugwa mu tuluba eyo ku mukyala yeeyongerako ekika kimu Swahili wagambira nti onaniuliza mateni mdomoni abafu oli mukumbuuza nti olina kamalusu mu kamwa nga kimanyiddwa nti Eva akamwa kalina ebbanga katoberedde olw'amalusu ntege nkakasa njogerera mu bantu bakulu
abakifunye ekika ekyo eri abakyala. Kati falidha tubona ekika ffenna ekitugatta ekisema ekitibwa almaniyu sperms enkwaso ezizaala. Ebika byonna ebyo kika ekisinga okwegendereza ffenna almaniyu albawr omusulo bwegugwera mu ngoye ziggwamu wudhu bwe gukuvaamu gwennyini olina okuddamu n'ofuna wudhu. Bwe tudda ku kika ekyala maniyu madhiyu ne wadiyu ebikeo bibiri ogwa feeling n'omubiri gubanga gwekanzeemu ebikeo bibiri webikuvaamu gwennyini olina okuddamu n'ofuna wudhu n'owebikoona wonna walina okuddamu n'ewafuna wudhu. Either okwozaawo oba okunaazaawo oba osala amagezi ya ne watukula. Ntubala ekika ekyamaniyu nga kyo maniyu wezikuviiramu zikkakatako okunaaba naye wezikoonye wudhu teggwawo. Kyokka tebiri ebika ebisatu byo webikoona wudhu eggwawo n'oddamu n'ofuna wudhu naye nga tonaaba. Fa amma almaniyu wezikoonye kubagoma uta'il mwetuva mwenva mwova wezikoonye tewaggwawo wudhu naye ate gwennyiniyo oddawo nakunaaba okuddako okufusaana oba okufuna wudhu. Mbaka sallallahu alayhi wasallam lunaku lumu yajja ng'asomesa basahaba be bagenda okulaba ng'ayina maniyu twogere ng'abagamba ng'ayinanga obuugi ku lugoye lwe. Mwanattu bwe baamugamba sallallahu alayhi wasallam atakola butakozi bw'ati naye teyaddamu kusaala ng'ayinawo maniyu. Amakulu baazannya omupiira gwabwe oboolyawo ne gasammukawo. Falidha go wegakoonye teggwawo wudhu ya lugoye naye ate nga ggwe omuntu ng'omuntu oba olina kunaaba. Ndowooza nti muganda wange nabika nkunnyonnyoddemu oba olyoge ntwakikoonako naye tetwakirambulula bulungi. Ndowooza nti biidhinillah ngezezaako kirambulula wa barakallahu fiik. Alhamdu wal minna salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Siraamu abuuza nti kiyamula kitya omusiraamu okubanga akola omulimu naye nga gulimu okukulaakulanya kw'obukafiiri omulimu ogubeera haramu tegukkirizibwa. Singa abakola omulimu nga gulimu okukulaakulanya kw'obukafiiri tegukkirizibwa. Inna allaha idha harrama bishay'un harrama thamanahu. Wakitiibwa Allah waziyiza ekintu kyonna aziyiza n'empeera ezikivaamu. Awuuzizza n'agamba nti okugeza ng'omuwala ono Aisha akola ku ebbi terefayini nga omulimu gwe oba pulogulaamu ye yakalondoozi. Sigogamba seeka kalondoozi alondoola n'akondera omukyala wo n'akondera bbaawo wabashakala dhalika. Embeera yonna gyabikolera mwosi we musajja mu yiga mu mbeera eyo TV egiri eri mu kkanisa oyita mu kkanisa n'olyoka ogenda ku TV era nga kyalabwako olumu ne bashekhe baffe baali bava ku TV eyo nga balinako pulogulaamu mukuyita mu kyaki. Amawulire gatambula nnyo. Seeka Sulaiman Kakeeto yalabiddwako mu kyaki ewa yiga naye nga yali yava ku TV naye nga yayita mu kyaki olyoka ogende wa ku TV. Kati falidha tugamba tutya bi'awnihi tabaraka wa ta'ala nti omukyalo oyo pulogulaamu gyakola webanga ye pulogulaamu Allah gyamusomesa akole tetujja giyigirirako nga gigenda wala. Naye embeera y'okuba nti ataalibwa okuyamba ku bakafiiri yabakwatira ebbisa zaabwe yabasabisa yaba pulogulaamu w'okusaba kiba kigenda kufuka haramu. Falidha tugamba nti wabanga asobola okufuna omulimu omulala ogwaguleki tujja tekigamba nti avaruliya tubiwasabaazoba tekiri omuntu kyakozerwa nnaakola atya naye awo tewali bwa valuula tewali bwa nnaakola atya. Kati luddandaanoffire tukiteesaako tugamba nti amusobola omutuukirira mumugambe naye Aisha ng'oli musiraamu okujjawo nga bulondaga nti nze nno lwakuba lino linnya naye siri musiraamu naye nno erinnya munange nakola nsobi eriri ku mpapula zange otugamba nti omukyala yalangirira dda nti si musiraamu. Naye bw'abeera nga musiraamu abeera musiraamu bambi aasi musiraamu musobya ng'omuntu omulala olw'embeera y'ebyefuna n'emirimu n'emwetera okugwa mu nsobi efaanagana bw'etyo naye nga tumusinga tumusabira wakitiibwa Allahu jalla wa ala amuwa omulimu ogusinga okuba omulungi ogutaliimu kumujeemera yadde okubaganyiza Allah we kuba nkakasanga ku TV efaanagana bwe tasobola kwambalako ng'obusiraamu era alina kwambala mpale enviiri azite alyoka akole pulogulaamu zaabwe nga yebazagana. Falidha tugamba nti omulimu ogwo tegwandisabye musiraamu akole mulimu gwonna ogulimu okujooga Allah. Waba kikola nga bubadde butamanya twakitegeeza tumugamba nti ekyebbeeyi kukyusa mulimu
baba akikola lwa butamanya tusala amagezi agamutegeeza bitegeere naye nga tekyandisaanye yena alowooza nti kagenda esaba omulimu wa mama fiina mu ssabo kasitazi agenda mbasiro ga justice yakola bukozi mu ssabo ye munnange ojja kufuna omusango inna allaha idha harrama shay'un wakitiibwa allah bw'aziiza ensonga harrama thamanahu aziiza ebyengeri ebiguvaamu olwa bagendo galisema okonye ku mama fiina mulogo yennyini asookebwako nze kennyini kirako obujulizi era mukakasa era mujulira awasobola okusookawo ddyo kano mugambi tiwamma ejjukira eyateranga okuweereza emisomo bulwadda yatugambye nti oli mulogo yajja babulya lwaki kubanga namukubira essimu bingi naye nga ali muhimu oyo mulogo yennyini bw'ogaa nti ogende mu ssabo lye okoleyo lwakuba nti nze kakati nze nkolayo nga munnange ofuna omusango gwa shiriku wakitiibwa allah tugambye nti wataawanu ala albirri wattakwa muyambagane mu kugondera allah n'okumutya wala taawanu ala alithmi waludwani wa maasiyati rasul temuyambagananga mu mbeera erimu obulumbaganyi mu mbeera erimu okukola amazambi mu mbeera erimu okujoga wakitiibwa allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam faridha tugamba nti omulimu okukolagana bwe gutyo tegwandisaanye musiraamu kubanga aguyingirira agukole tawakitiibwa allahu jalla waala atasebagana afe abasiraamu bali mu mbeera bwe zityo olw'embeera y'ebyefuna ey'emirimu n'ey'obwavu allah bamalire atabakyusizemu esinga okuba ekirungi allahumma amiina wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wallahu taala ala wa alam wa ilayhi thawab. Naam, bismillah alaykum salam wa rahmatullah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muganda Fawuzi agamba nti singa nsiiba olunaku Monday lwakubiri lwakusatu lwakuna ogamba any day in a week nensalawo mbeere nga ndusiiba ogamba olw'okusinziira ku bwetaavu bwange obw'enjawulo bwe nnina tenjagala ndusiibe allahu jalla waala munnyole ku nsonga zange nga nasiibye nga wekiyitibwa kitiibwa allah akawowo akasinga omwonjira omulungi k'ek'omusiibi ate allah yadokola gye edduwa z'abaddu abasiibye abaffe funa omusango akoze bidaa oba nedda muganda wange kino kyo kirungi nnyo era kikkirizibwa tekirimu yadde n'engeri awalan olunaku olwaleero sande 13 ekya mande 14 olwokubiri ziganamba 15 omwezi ogwokuna min ayamil bidh falidha lugamba nti omuntu aba azisiibye oba ugenda olondobayo ennaku zo zonna n'ozisiiba wakitiibwa allah obutegeeza ebizibu byo nga wasiibye tekirinamu ngeri yonna kikukkirizibwa bulungi nnyo obeere ng'okikola walillahi alhamdu walminna barakallahu fiik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mikwano gyaffe gituweereza omumeseji senga weereza akameseji nga takkulisizza kyaka tavumye mwaka taga nti owange I wish you happy new year. Eyebadduwa akusabirako wakitiibwa allah okubanga akwagaliza omwaka omujja ekyebbeeyi bw'oba osobola obutabimuddamu bangi ebituweeza tubisirikira bwayitirira ennyo obuga nti amiina wa iyaaka amiina wa iyaaka nawe allah akikuwe eyebadduwa yani wayi kwagaliza olunaku olulungi kwagaliza wiiki ennungi kwagaliza wiikendi ennungi kwagaliza omwaka omulungi kwagaliza hadha dua ebadduwa so nebatugaanako soma dduwa mu mbeera yoba okwesabirangana naye ekibi allah kyeyatugaana kwe kuvuma omwaka ogwekuliza ogwekokkola n'oli wabeera nga kuwishiza tegatavumye mutegeeza omunnyonnyole bw'ola omunnyonnyola mugende nti amiina wa iyaaka nawe nkwagaliza kyonjagaliza naye kyogamba nti bannange kakati oli agaba happy new year aba avumye omwaka hadha dua bal anniya yakhtalifu enniya eno yeyawukana n'entegeera y'ebintu wa barakallahu fiik kanooze nti omumenyi alabika nkwanukudde sawa kitiibwa allahu jalla waala akkiriza ya rabbi kwegezaako okwange okwo wabillahi alhamdu walminna hayakumullah jamia. Allahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mwanyinaze nyambanukula nemubuuza 1000 questions biidhinillah abuuza naga nti senga nga tuyita biseera byawuyita
bujjogofu bungi era butulira n'enjogera zaakyuka olw'obujjogofu abaffe mumbeera eyo genda muhammamu kinaabiro okubala haja genda okukozesa amazzi nga mutuufu gayokyezza ne gayitawo nga bwagaye tegakwokya Masaka Kampala mukadde Wakiso n'Embalala mu butanwa tojoga nti subhanallah Allahu akbar olw'amazzi gati amazzi gano bagayitiridde yeewukana wa kitiibwa Allah naye nga mutuufu ekifo ky'olimu oli Muhammad okyogedde khataan aw naasiya nsobi obanga weerabidde tokifunamu musango kulw'ensonga nti okyogedde olw'okwekanga n'okutera nga ti subhanallah kitegeera ekigambo ekyo tokifunamu musango naye ate leka kyemanyiiza nnyo kyogerera mu bifo nga mu toyireeti ekiba nti okyogedde bwegamba kyekikusimattuse mu kaseera ako tokifunamu musango aga ate senga obanga hammam bwe buli mashini bweyoleza engoye amazzi taapu esigadde ensumulula oyagala genda giggala naye nga mumatu olinamu omusomo oba olina omusomo gw'oli mukuwuliriza ekyebbeeyi kwe kubanga omusomo gosooka oguponsinga oguleka ebbali oleka etwala bigambo bya kitiibwa mu ttoyi kuba ensonga nti mu misomo gino mubaamu omubaka sallallahu alaihi wasallam mubaamu Allah mubaamu Qur'ani kati bwona bitwala Muhammad mwana wattu ojjammu okoze ekikolwa ekitali kirungi fanira sobosooka oguponzinge ogende sipiidi emu oggyeko amazzi oggyeko mashini odde owuliriza omusomo gwo kyekisinga obba ekirungi okegamba waman yu'azzimu sha'airillah fa innahu min taqwa alqulub yenna abagulumiza ekitiibwa kyawakitiibwa Allah obubonero obulaga nti obutegeeza okubawo kwa Allah mwana wattu kiraga obunywevu mu mutima gwe okubeera nga nawo gwe jjirijjiri walatumalirivu ogondera wa kitiibwa Allah era nga kiraga omuntu ti masha Allah imaani oba oliawo weeri fanida okugulumiza obusiraamu n'ebyobusiraamu kyakizo nnyo eri abasiraamu bigulumize obiponzinge ojja biddira ng'ovudde mu kinaabiro barakallahu fiik wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mukadde wange wabanga mpisa bubi ninakola ntya كان جاء المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية جاء الغراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم omuvubuka yajja wa nabbi kayushakki walidahu nga complaining eri bazadde be nga ti ya rasulallah zadde wagona ayina empisa embi gyendi baka n'amubuuza nti ahuwa kituufu ayiziina namuga nti weetereka ssente zange azisomolawo nanga okakasa nti tanjagaliza ddala tajja wange ayina empisa eri muzadde wange baka naayita omukadde n'amuga nti owange otandi wange amuyina empisa naga nti olw'okutona ssente ze zadde n'agamba nti atha alguraamu mwana oyo yali muto nga nina ssente ne muteekako ssente zange nnyingi okulaba nga afaanaga waali awo naye kati kaddiye sikyalina maanyi ate yeeyagayina ayina ssente naggwamu naye taapa yadde n'ekikumi omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah ataase Kristo yebeere ng'atuufu n'abeera nga yagamba omusajja omuvubuka ti mwana wattu ekigambo kyoyogedde kullu inta wa malak lahu igwe wejjiri n'emmaali yo oli wuwe igwe wejjirinyini gwe na byonna by'olina there is properties you yourself and whatever you own are for the old man's properties byonna byani bya musajja fanitha tugamba tutya tomusajja wabanga akuyisa bubi bulongooseza ate ggwe gezaako kulaba nga toteekawo olukooko wakati we naye kuba Allah yatugamba nti wala takullahuma khuffi tobenjala twagamba nti tobekkaanya tokola ki kale wakullahuma kawula maalufu beera ng'oli polite gye bali and easy oyogere mu mbeera ey'essiigo ey'eggonjebwa okulaba nga mwana tobafunamu empya n'ejjana naye yadde muzadde akuyisizza bubi atya gugezaako sigala ng'omunoonyaamu kulongoosa gy'ali nakumufunamu mpeera oli ku kyeyo obaweereza ssente zonna ne bazirya jjukira bangu nnyo nti ggwe n'ebyo byonna oli waabwe
gezaako okukkakkana bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Allah ajjakko omwesiga okuba ekirungi osana amagezi bwe kiba ng'ekyetaagisa kumubeerako wala kikole bw'onaajjawo kaaluma omulabeko mala omubeereko wala bwe kiba ekyaleeta emirembe wakati wammwe naye nga omuzadde taatera mba na mpisa mbi okuggyako ebiseera ebisinga abazadde abamu ng'ekiyita embeera yayonooneka obusiraamu ne babwesamba buli omu yawala okukola nga bw'aba alabye. Wakitiibwa Allah n'abeera nga yatufuuziza ensi neetukwata naye ng'omuzadde kabe nga yeeyisiza mu mpisa nnungi gezaako ng'okumulongooseza. Wabillahi alhamdu walminna wa barakallahu fiikum wa jazakallahu khayran.